Matullahi wa barakatuh. Manya gange bampita generali majega kutaka infantry takataka na ninitabo another problem bawagundi tata wagundi yenze. Alhamdulillah, I'm fresh and clean nicely. Mad. Omukulembeze w'eggwanga yatutadde. Ensiba agitadda just to abantu bali tebakimanyi naye nga zetandikidde bwe mutandikira mubende mu Simon's Garden ngenda kusomeza 2 mu nnyalo nyine baggulawo. Ya wentandikira. Je ntandikira mbantu bange ate ekyenjawulo ekiriwo bantu bange tugenda kukuchakala bwe tuchakalire wagazi ate tuchakalira rais 15 ezaddi obezaawa 15 za Uganda ze tugenda ng'okuyingirira mu kusooka okuva ennaku z'omwezi nga 24 era 24 ndi mubende 26 mu abekasambya mufudde then ate nkomewo wane wape wetuzoganyaza eruka yandoza mu nkoko nduddo jirya ndiwo 27 ennaku zino abaana balese style ya kabako nyuma nyuma nange nyumira nawe banyumira kinga nafutukene baga wali ayambalanga kabako nange byenkuba manyo bunu bugenda kuyingira 3 mu Kampala kubadde bujja busatu kati manya nti style bwejja wano manya abantu tugenda batta bayidde the fans them abana ali atya alhamdulillah rabbil alamin kanyirira boya nakuzi natoka manaka kafuna nakaja mpiji kumbe kaza data chabitya nise bukazi woda we kagenda okudda by the way Valentine's Day okubuka abantu obutababulira program zange Valentine's Day ngenda kubeera ku Sun Beach na Bugabo Kivulu atera kyange nze nkulidde basi yo negende na Bugabo abana yagenda okubanga backinga abere era nonya wali wagwa naye basi judda abayimbi bangi nnyo nonya mama kikaba wagwa era waka nonya omutto kuba luno olunaku lwabagalana naye omutto gwe guli obvious. Okay, kabako nga tuvudde waawo katono natusonyiwa okubuuza kino manyi bye tubuuza nkimanyi bingi nnyo kuba ate n'ekirala kyenjagala okubata manyi nti bagenda kubagula buli wamu baguddewo nze eri ewaffe Butambala gye nsookera waffe gye bansaala era enkya ngenda kubeera waffe nga ndaga security ekifenge gye ngenda okukola musookera waffe Kibibi ngenda kuzomwezi 29 ennaku z'omwezi 3 ate ngenda kubeera Gombe mu kisaawe era waffe mwabe munyonyo gyensula mwe mugenda kundabako nga bukyalinga 28 nga kafesite banaba kacyankalanya mad crazy energy mbagambe ki kyemulina okujja nakyo mujjenga munywezezza obuguwa kyekisokera ddala for the last 2 years I think I've pumped the baseline wagulu nyambukayo ne wansiga vuga kakati kabako oli muyimbi wamanyi mu ggwanga wafuse taata oli musajja wa family kuva ate ndi taata kuba muwala wange atula P7 omwaka guno era watongezeko n'omulala sukali obaka ate bwe kanaatabulamu era tujja kuba mwawo n'abalo kankomaawo. Okay, kabako abawagizi omanyi batutuma bingi nnyo gye muli mu abayimbe kuba fa abatukira abawagizi ate kirala tebalina bye babatuma abawagizi abo bennyini tugezaako okubagamba naffe tubatume naffe tubagambako ebbanga lye mubadde musirise katubayise bubi bawagizi mmwe kamulabe kamba kube mu bulone gye muyita naye wayi ensonga y'ettaka wagimaliriza ttaka mu ttaka eryo byaggwa dda kyovula n'olusulunyirira ebyo by'ettaka byaggwa dda era bwe namunaafuna mukakisa ng'abawagizi ne bannamawulire n'abalagako mbalage zaani yalitwala jefunako kyayo kaseti mu bufunze ettaka lino lyali ligenze wala mu lulimi olwaffe Oluganda era bagamba bw'onyigiriza ennyindo evaamu omusaayi. I think obwamaanyi bwange obwakabi bwange nalaba nga nyigiriza ate nyigiriza bwakabi bwange ku kintu ekitono ku kintu kyensobola n'okukolera ng'essaawa eno ne bwe nzirayo mu syo nsobola okufuna eri ettaka omulundi gumu nalaba nga nyigiriza obulamu bwange ebimu sobola nabyogera nafunamu injuries nnyingi abamu gye batasobola nakulabako nafunawo ne time erwala abantu batasobola nakugimanya nafunawo ne time nnyingi kwegamba nenfuna buli mbeera naye ng'embeera eyo njigiriza kintu kimu baboyi nali sikimanyi mbw ate nfuuse kasajja mbw ate nkuze nnyo ate nfuuse badman mu city era ettaka eryo lyandeetera okumanya nti nkuze nvudde mu bakayana ngenze mu banoonya ngenze mu basevinga ngenze mu batereka ebyabwe ngenze mu basirikira ebyabwe ngenze mu bakolerera ebyabwe ngenze mu bakolerera abaana baabwe n'okwagala ensi yange kuba ettaka eryo ttono naye lisobola abantu basobola okwetemaatema ng'ate tuli mu nsi yaffe entono eno ettaka eryo ttono tusobola okwewalana
emyaka gyonna nga tewalanira nno manyi ki ttaka lya biteta ne ttaka eryo tuyinza okwekyawa fenna so saagala kukyukaawo. Kigambibwa nti ettaka eryo lyakuleetera n'okuba nti no wavaayo ne mu TNS era tokyaliyo. Ate nze sisuubira kubanga TNS always nze TNS as you see. Era ne gwe toleka emmotoka yange TNS goboze olabye eki lwaki tobozeza mu njagala kulaba owagagamera helikopter n'ebipande by'otimba nga tetulabako TNS. Ebipande shows kuliko nabayimbi abatali ba team no sleep oba okitegedde ate waliwo n'akagamba ak'Oluganda nga ko ka Luganda mwino kakootingira ddala kagamba gyova toyombye mukakootinge bulungi. Akagamba ako kati ate gyesiyombedde gyesiyombedde manya gyesiyombedde bebange ate siyombera mulimo gwange kati okulwana ne team no sleep mba nwanisa mulimo gwange. But buzibu ki obuli awo? Obuzibu buli ku bayimbi oba buli ku TNS boss kubanga tulaba n'omukyala yavaayo Sheebah ate yali kyaliwo nnyo asinga. Ate munange ku kya Sheebah is a big brand. Munene asinga ne team no sleep mwenva. Wanjisebo. Sheebah munene nnyo asinga ne team no sleep mwenva. Kyentegeeza mukyo tomugatta nnyo mu mboozi zange. Wakabi nnyo omanyiza omuntu wafuukira wakabi n'okumwogerako mba nti omwogerako watya munkootinga bubi kati ne Jeff wakabi nnyo nesobola mwogerako nze soogera ku bakabi era atali wakabi nja kulumba atali wakabi ng'oli eyo otunula onnetegereza ku TV ayataka yo kuba toli wakabi kwenkana kabako soogera ku bakabi abakabi ate bembeera nabakabi mwempise kati nze mpise mutanuulu omwo gye sasobola kunyumya abamu temufunayo na time etuulawo kuŋŋamba mbu kabako wayitawa mpise mutanuulu eri awo myaka 15 the likes of my friends mbeera mbawa big up era mbeera mbawa big up all the time kati erinnya lye bayita Sheebah munange ddene nange ndi ebalama oba okitegedde era nange nondabira wano obwakabako bwange Sheebah ku show zange mumulabadde era mumulaba ku launch anti obwakabibwe Sheebah bwaliko nze mba mulinze na ku launch yange kuba mba njagala bamenye ekyalo kyonna nebino nga tuyitaayita eno naye alina obbayitaayitamu eyo ate ku bwakabibwe Sheebah jadda gye mmanina okudda kuba abawagizi bo abawagizi be bamu be batuwagira kyentegeeza jadda fena tuyimbira singa mbadde bolo boy awo wali badde ogamba kabako togoberera Sheebah goli musambi wa mpiira naye omulimo gwange gwa kuyimba ne bwe mwewala pate oba oliawo nga bakulanga ku pate waliwo pate awo zebadde batulangako endovu ya pate ne bwe mwewala otya Sheebah omugwako ku pate ne bagamba kabako omala okuyimba Sheebah yaddako so it's better nze nenwana gye ngamba bonnemerera nkwegattako kuba ab'okulwanisa be bangi bonnemerera nkwegattako kuba ab'okulwanisa be baki be bangi era kyova olaba one day oba time back mumanyi lwaki mbadde nze bw'okwata ku Jeff nvaayo kuba ab'okulwanisa bangi nze era nvaayo buntu singa okwata omuntu mukwate wabi mukwateko ewabi gwe kwata Sheebah wabi oba okwateko yonna James kolaba ne mba nali wa DJ Michael gwe kwata ku DJ Michael ng'ate gye nakolera gwe kwata ku Michael ne bwe kwata ku Sizamani nze buli we nayitira buli we nayisa omukululo nkukwata owaye tubadde tuli awo Palaso naye n'atimba yatikise cricket oval atimbe munaaye era bannaye muti agitimba agiwulire agitimba agiwulire which is good bw'aba atimbe cricket oval which is good kuba si yaji ne FIFA maker yagikubako ne General Zamba yagigulawo koyi nze we nasoko giyingiramu agenda gikuba ama Palaso ku luno basaaga gikubo gyabye ateze beda ku listi z'abatakola nze list I'm always number one ate they don't mention me on the list ate sagala na bya list nze sibera na ku list nze nyini nze ndi list ate ombuuze list kabako tugende mpola
Government tobera kulisiza abataki. Zabata working out. Ani atakola. They don't work out. Look at the calendar. Kebera ku Instagram tuwanikayo butebe. Gwe kebera olabe mbu yakubye baawa. Abejindi yabalambula South Africa yabamala taka abadda muddi. Look at the profile. Ekikwogeza kino lwakuba badde Bulaya nkuba boyi nzije wamwawe emiryango. Nkuba buza be butambala gyendaga kibibi n'ebitundu ebirina. Bakutattawo n'omukulu bebekulu. Nkuba boyi mu Uganda yonna gwe nyinza okwewalamu ekintu kimu ali magere kuba ya kakubiru naye nkuba gwe buza liri puzzle gwe buza gravity gwe buza ani nkuba ninga bidongo sibula ku mukolo olane ennaku zino banteeka ku menu zino zigenda okulibwako mbo you want to see kabako ndi ku menu ndi ku program ezigenda okulibwa obusungu ngoyina bungi Kristo omusajja. I'm so happy not list but last ninze ndi kusebo ndi ku menu sirina ku list bokebera ku menu bani be mwagale eyo kati genda obuuze esaawa eno babitadde balinzaani kebera luwero balinzaani kebera mutukula balinzaani genda ku list genda ku billboard olabe omwana ono nina lozi yalimba ebipande ne mugano omuntu goyimbye mbu ku bipande inzali ku biki ku bipande from COVID. I thank God. Nebaza Katona kansoke nchebaze ne banna mawulire njala nafuna yo ka meeting ne banna mawulire abatono ku Sunday no inshallah mashallah taale wange mulye kakoko mbanyumizemu ko bine ebintu biri alali mwe mubibadde mu birabye mwebale nnyo nze myaka ebiri nsula ku pillowcase owe magera agenda kulabikako ne bebe ku kivulu kyaffe ku kivulu kuno sibayise bombi kuba oli ye yagaggawala tomugatta ku eyo list. Oli ye yagaggawala is a big man in town. Ate bebe cool. Oli muyimbi ne program yete nafuluma. Program kati zigenda maaso ndala nnyo mu Uganda kati tuli ku kintu kirala nnyo. The lockdown is ensirikidde emyaka ebiri nsirise soogerayo kintu na kimu. You know what? We've been even mwandaba yeggulu nakoma mu hoteli. Gomera nakoma mu hoteli nga ninzo olunaku luno olw'ennaku zino balute. Era bino ebidongo tebabalimba mbu batadde baani. Nabagamba bagenda kutanze kwendi ku list y'abata tandika okukola